Goloza lwachi Abanyankole mu ggwanga lino tebafa. Gwalabeko Munyankole gwe bakubya amasasi mpaayo omu. Agive myene Munyankole eyali afudde Abaganda amba basomere Kawesi. Isima Kawesi Muganda, Isima Muganda, Meja Kigundu Muganda. Ono wekika kyendiga bamusabudde Muganda. Kati mpayo Munyankole omu. Abanyankole bo bali immune. Waliwo kyotalaba. There is what you are not seeing because tonatula wansi ku analyzing. Wana Abanyankole bayine mundu. Ajajajajja. Ati mwabakanga mukwekalakasa kwa kabaka. Nimbga ati mujjalumba mayumba gabe. Afuto okwekalakasa kwebogerere. They woke up. Naba n'abantu. Kati woba yagala kutegeera anti Uganda ina security. Gende ebuziga. Gwe gende munyonyo. Ota nze natya bannange. Nagende ebuziga. Ngambuze mukwano gwange yali ampise mutabani wa Jeno. Ngambuze. Ne parking emotoka wabbali mukubire. Polisi yajja. Nembuza ID. Nembuza kyenkolaawo. Nibuga banembuze. Ne bangankubire yampita. Kati gwegende Nansana. Bali mukuli yambizi. Wali wawe bale liberamu abapolisi awe Nansana. So jakutegeera nti ensi ina bannyiniyo. Waliwo abagiyitamu obuyisi ne bannyiniyo. You come back again. But era luli bajja myezi 3 emabega. So we are now prepared. We cannot play on our security. Ebyokwerinda byaffe tetulina bizanyirako.